nga bwe twakitegeddeko nti already Okello atulimu 5-0 byongedde okubeera nga bemutereerera Okello nti mu bunkenke obuliwo ku musango gwalimu naye ku sayidi ye muganda wange byongera kubeera nga bimutereerera buli bujulizi bwe baleeta buli mbeera egwawo byonna biri ku advantage y'Okello. Kakati munnange police surgeon amanya ge yeeyo nowamanya ono agambye kooti nti Christopher Okello Onyum yali yategeezaako ku mbeera ey'okuba nti nno omutwe gwe tegukola bulungi ebyafaayo by'okutegeera kwe nti omutwe gwe mulwadde era nti atera okulaba ebintu ebitategeerekeka atera okubeera n'embeera etategeerekeka nga teyeetegeera ebintu ng'abiraba bulala bw'omulaga engalo 2 akugamba ezo ndaba 5-4 asafaringa hallucinations okusinziira ku musawo police surgeon bw'atutegeeza era wano nange we neebuuliza nti baatugamba nti baamuwa omukugu psychiatrist kati batugamba ate baamuwa surgeon. In fact ne lawyer yabuuzizza bano abawuliriza Okello nti ekitegeeza toli mukugu tolina bukugu busobola kutegeera nti ono omutwe gwe tegukola bulungi oba nedda nti ye kyokka teyakebera gwe baaleeta okukebera. Tuli mu Uganda yaffe eno enzibu okutegeera era nga script gye tuliko yeeyo Okello ebibyo byongera okubeera nga bimutereerera buli kaseera. Kakati ono police surgeon atalina bukugu mu kukebera mitwe gy'abantu nti oba ono mulalu oba si mulalu oba gukola oba si gukola gwe baawa Okello okubeera nti amukebera omutwe okukola ripooti naye atugambye nti Okello ate yali yadisclosinga nti yabategeeza nti history mu byafaayo yatabukako ku mutwe era nti bino babiinako obukakafu. Kakati bwe yabadde awa obujulizi eri omulamuzi Alice Komuhangi Kawuka, Dr. Nuwamanya yagambye nti ng'amukolako medical examination ng'ali mu kumwekebejja gye yakola mu mwezi ogw'okunanga 7/2026 omuvunaanwa Christopher Onyum Okello mbu yamutegeeza nti mu bbanga eriise emabega yali aguddeko ku ddalu ku ddalu. Kakati dokita bw'ato ng'ategeeza kooti ku bulwadde bw'omuvunaanwa era ng'agamba nti ono yajjanjabibwa wakati w'omwaka 2016 ne 2025 era nti obulwadde bwe yalwala oba okugwa eddalu nga bukwatagana ne auditory ne visual hallucinations. Kitegeeza nti yali mu kuwulira awulira ebitakwatagana abeera nga awulira ebide by'erubaga bambamba. Kakati ate ne mu kulaba ng'alinga alaba abazungu abanywa caayi alaba emmunyeenye zitambula bw'alaba omuntu amulaba ng'omupiira ayagala kumusamba bwe bityo ng'alinga azannya firimu. Kakati okusinziira ku musawo bw'atonnyonnyola nti ebyo byaliwo nga ali ku bujjanjabi 2016 wakati wa 2016 ne 2025. Kakati munnange kati dokita bw'atyo yategeezezza kooti nti obujjanjabi buno yabufuna era nga
tewali kubuusabuusa oba yafuna ate ku medical report yeeyo tetumanyi, naye nga ye dokita agamba surgeon nti kusooka si mulimu gwe kukebera bantu oba kukebera bantu bagudde eddalu, kubanga ye kitegeeza alongoosa. Munnange bye yagambye ng'asimbiddwa maaso g'omulamuzi. Kakati munnange naawe nga bw'olaba ebyo mu butuufu ojja obutabuusa maaso nti Christopher Onyoo bigenda bimutereera buli lukya era agenda asimattuka, kubanga omuntu bw'abeera ng'alina likodi eyo ey'okubeera nti yaliko omulalu, ate oba omugamba ki? Mugenda kumuvunaana ki? Mukitegedde abadde mulalu ebbanga era obukakafu we buli 2016-2025. Kati simanyi baamutwala ddi mu Amerika, ate bino ebikolobero bye yakola edda byo yabikola ddi? Kuba muka kitabo yaga nti yamuttira omwana, ate ebyo byo tuyinza bikwasaganya tutya? Bannange tuyambeko. Naye ng'ekikulu ky'ensonga eno njagala mubeere beeteefuteefu ku nsala ya kkooti. Saagala mutuuke ekiseera mugambe omulamuzi asaze mancoolo, omulamuzi akoze atya. Bwe baleta evidence kitegeeza nti omulamuzi aba talina kyakikolera, ng'oggyeko na biri bye nababuulidde edda nti n'obukakafu oludda oluwaabi terulina bukakafu bulaga, ne mu kitabo ky'abagenyi teyaliimu ku ssomero, n'ebirala nga bye mwabibuulidde, tewali butambi, tewali CCTV camera, tewali ki. Byonna bye balina biri vabo. Banyonyola binnyonnyole ng'abanyumya engero z'edda. Byonna biri mu feva yaani ya Okello. Ate era nga naffe tugamba okusinziira ku ebyo kitegeeza nti waliwo abubadi bungi nnyo. Ani yatta? Omutuufu eyatta yaani? Kati awo tudda ku kifaananyi abantu kye bagamba si y'oyo. Abantu babeera baalabye edda si y'oyo. Kati na bino byonna ebiriwo. Okello tewaliwo kitabo kirimu linnya lye. Kati baani abaasayininga mu kitabo mu kaseera ako? Bo nga tebabatubuulira. Waliwo abaasayiningamu nga muyinza okuba mwe muli omutemu. Ye lwaki sitaafu yonna tebaagikwata? Kubanga bwe kiba nti kakati saawa kituuse ku level eyo, kitegeeza nti kati sitaafu yonna n'akulira essomero bonna balina kukwata bakwate. Naye munnange baana batuzanyisiza firimu naye lwakuba nti saddaaka, kati tugenda ku nsonga za saddaaka, ntandiza okukkiririza mu saddaaka. Kirabika waliwo atusaddaaka era ejja kuba mboozi ku nsonga z'Okello ono. Mu maaso awo nga tumaze okubeera nga tulaba kati tulina ssuubi ebya ddala nti Okello agenda kuvunaanibwa. Kakati awo ekya saddaaka kitegeeza kituufu. Ani atusaddaaka? Lindirira mu mboozi yaffe emu ejjako mu maaso awo. Mukama Katonda akuume.